Omukyala gwe bayita Kasalina Kusaasira. Kasalina Kusaasira olunaku olwajjo yasobodde okuba ate nga yatuuse mu kakiiko ng'ayine munywanyi we gwe bayita Pastor Mondo Mugisha. Embeera yasobodde okuba ate nga efuluma omukulu gwe bayita Pastor Mondo Mugisha yasobodde okuba ate nga yasuze Wandege yabasibye basobodde okuba ate nga bamusibye bongere okuba ate nga banoonyereza mu nsonga zonna ng'esobodde okuba ate nga zitambula. Era embeera nga bwesobodde okuba ate nga etambula ebimu bye byasobodde okuba ate nga bitambula okuvaako mu kakiiko k'oli omukyala gwe bayita Lieutenant Colonel Nakalema nga byasobodde okuba ate nga bitambula. Omukyala Kasalina Kusaasira bakyamunoonyerezaako wadde ng'akyali bamuwadde kye bayise bondi yasobodde okuba ate nga etambula. Omukyala ono yayogedde ku mbeera nga yasobodde okuba ate nga etambula byonna byatandika bitya. Wabaddewo obujulizi obulaga nti ddala yatwala essente mu bulimba kuva mu bantu bano n'emisango emirala. Obujulizi obwo bwe kyatwanguyidde okubufuna. Naye bano abalala Hilary Kisanja Musoko olw'okuba mukozi wa gavumenti ne Kusaasira Catherine mukozi wa gavumenti, Assistant Commissioner of Police Godfrey Mate mukozi wa gavumenti, n'enkolagana ye Pastor Siraje Semanda ne Mondo Mugisha tetunafuna bulungi baali bakwatagana batya kubanga oli abapolisi we bamukwata ne bamu recording ye yagamba nti byabadde akola yabali akolera wamu ne Pastor Mondo Mugisha n'abamu abalopye bagamba nti Pastor Mondo Mugisha yabajjako sente singa batuwa obujulizi nga bwe batuwadde ku Siraji ne Pastor Mondo wayinza okugenda mu kooti kyangu. Naye bano government officials okufuna obujulizi obugamba nti mwayogera kino lwaki mwakyogera ani yabatuma ate nga yali tabimanyi lwaki ebyo kijja kututwalirako akabanga nga bwe beelese ne polisi nge ebajjako kyonna kyeyagala mu kunoonyereza eyinza okuba wa bondi kubanga tewanafuna pulufu. Nze kyembasuubiza nga coordinator mujjukire nti nze omulimu gwange is to coordinate the speedy processing of investigations. Kyemmanyi kiri nti Kusaasira si ya advising a president ku by'amadini. Aya basi yembera basobodde okuba ate nga etambula olunaku lwajjo mu kakiiko k'omukyalo gwe bayita Nakalema ng'asobola okuba ate nga atubuulira ng'ebyasobodde okuba ate nga bitambula. Agamba nti omukulu gwe bayita Pastor Siraje ye mu Bikungwa era nga abasumba bannya basobodde okuba ate nga bavayo bapasita ab'enjawulo nga bagamba nti yababbako ssente zaabwe okuba ate nga basuubiza okukwatwala ebweru w'eggwanga okufuna sponsorship ez'enjawulo. Nenga ate ekikwasa ennaku Pastor Siraje ye statement yasobola okuba ate nga akola ategeeza nti Kusaasira yajjanga ajjira mu kifo kya pulezidenti ate nga omukulu gwe bayita Mugisha Mondo yajjanga consultant gwe basobola okuba ate nga beebuuzaako byonna nga bitambula. Ekigamba nti bonna baali wamu. Mu mbeera eno yennyini n'olunaku lwennyini olwa Sunday omukyala gwe bayita Bena Namisinga nategeerako yali mukyala w'omukulu gwe bayita Yasini Kani mukwasi wa firimu naye yavaayo n'agenda w'omukulu ono gwe bayita Pastor Siraje baali batoloka nga baagala okuba ate nga badduka e South Africa n'omukyala gwe bayita Nabbi omukazi nabategeeza waliwo abaali bagamba nti bandi yalivayo bandi eyinza okuddawo wulira emivuyo gye balabiramu omukyala gwe bayita Nabbi omukazi wuuno afanda atutegeeza babakwata ne Nabbi omukazi emutukula bakwatibwa ne Siraje nga bamaze nga badduka naye bagenda Tanzania. Polisi baŋŋambye nti bwe bababuuza abakazi abo kiki kyali kibaddusa ne bagambye polisi nti bo baali bawerekerako Pastor Siraje. Omukazi owa Siraje bamuyita Namisinga Bena yes Namisinga Bena ayina bebe wa myezi ena yabadde n'omukazi yeeyita Nabbi kwanga nze simanyi nti Nabbi yeeyita Nabbi Nakayima Margaret kigambirwa yagambye nti namwandu waaye Late Yuga baba abakazi ababiri abaali badduse ne Siraje. Aya basi yembera basobodde okuba ate nga etambula omuwulidde Bena Namisinga ne muganda we gwe bayita Magi Kayima nakutegeeza nti kibiina kya Revival Band tekiyinza kuba ate nga kiddawo olw'embeera nti ono omukyala yalina byayagala okuba ate nga atuukiriza ebirooto bye kati ebaakwatibwa nga bafuluma emutukula ng'enategeddeko nti baali bagala kudduka South Africa ne Nabbi omukazi nga bwe nakutegeeza nti baali bagala kutandika kyaki era mu mbeera eyasobola okuba ate nga etambula era Siraje we kasobola okuba ate nga kyabikira ku Sande bo baali bataddemu empapula zaabwe nga baagala okuba ate nga bafuluma era omukyala ono asobodde okuba ate nga ategeeza ye Pastor Siraje ye mubbi
aya basi nedda omusumba yabba abantu be yabba babadde wano batuwadde obujulizi nga balagira bulungi bwe basasula Pastor Siraje sikugamba nti banne bwe baba bamusetinga nti agenda bbe yali mubbi already be yabba nabo ajja kubatuyamba nabo tubakwate naye tetujja gamba nti bamusetinga agenda bbe naye nabba okay kale bamufuula omubbi kati mubbi aya basi oyo ye Siraje emisango gikyamuleka akadde kano yali mu nkomyo omukulu gwe bayita Mondo Mugisha naye yakwatiddwa yasuze wandegeya ekiro kya leero ekikeseza olunaku olwaleero omukyala gwe bayita Kasayina kusaasira akedde ku Facebook page ye n'ateekayo mbu teriba ddogo aya basi era kusaasira ategeeza nti yafuna serefi okuva ewa Siraje n'amwesibako ye tamulabanga nako wadde n'akamu yesi yalaba omuvubuka n'amusanga awo ate nga kusaasira alimba Siraje mu statement yakola agamba nti kusaasira yalimu yajjanga akiikiridde pulezidenti wabula Nakalema omukyala Lieutenant Nakalema ategeezezza nti bannabbi omukazi tebannabaggulako musango wabula basoza obutukwate nga bakolako okunoonyereza okw'enjawulo bayinza okuba bali mu mukobaane eri okubba akasente kano bw'otambula n'omubbi bakuyita batya wulira embeera abakyala babakwata nga bonna batoloka ne Pastor Siraje kati bo teri muntu agamba nti bo babba sente ku muntu yenna tekinavaayo again kitukyali mu kunoonyereza bo bakola ki mu musango guno gw'obubbi obwa Pastor Semana so as of now abakazi fe tetunabafunako musango baali bawerekeddeko pastor atejjukira bo bagamba nde bw'oba olina omwami nga mubbi oba maybe tebamanyi oyo omukazi we so abakazi bofe katikati tetunabafunako musango lwakuba bakwatibwa n'omubbi poliisi ebanoonyerezaako na aya basi ndowooza owulidde abaali bagamba nti nabbi omukazi nabategeeza wano ne bagamba nti ekibiina kijja kuddawo ndowooza mutegedde ennaku ntini nnyo ebyange biba bwe bityo nabbi omukazi omukyala gwe bayita fulufiga yabasibiridde entanda bonna okuli kusaasira ne Pastor Mondo okulaba pulezidenti w'eggwanga sitalabibwa ssente era abantu ababikola mbakubira omulanga nti akakiiko ka Afande Nakalema kajja kuba kabalondoola ne kabakwata mulekerawo okuggyako abantu ssente mulekerawo okuyingiza abantu mu bintu ye ssente pulezidenti w'eggwanga tebamulabira ssente His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ye pulezidenti w'eggwanga Uganda gwe mukisa gw'eggwanga Uganda gwe mugo gwa Musa gwe tulina mu ggwanga Uganda so mulekerawo okuggyako abantu ssente kyo kikyamu ate mulekerawo okwesa amannya g'abajenero nga General Sale muleke muteeka mu kaliyoki abo abasajja bantu ba Katonda nnyo si bantu ba kaliyoki tebalina muntu gwe batayagala tebalina muntu gwe baboola buli muntu bamusembeza buli muntu bamwagala lwaki okosa erinnya lyo okuggyako abantu ssente ate bantu babuvunaanyizibwa ate amazima tegeekweka bayibuli eyogera mu Bagatiya essula ya 6:7 lugamba nti Katonda tasekererwa kubanga buli muntu kyasiga kyali kungula aya basi ye fulufiga oyo nga tukuteke wa fulufiga yennyini waliwo olutalo lutambula akadde kano ku social media olutrendinga olw'omukulu gwe bayita omukyala gwe bayita fulufiga n'omukulu gwe bayita Olexas waliwo omusajja akyalemedde ku Facebook namukadde ono gwe bayita Olexas Isima tutandike nani tutandike na fulufiga oba na Isima Olexas wuno bonna babloga ba NRM ono mukulu ye yagenda eggulu omukulu omukyala gwe bayita fulufiga ye teyagenda kati olutalo olutambula esooka owulire Isima nja kukutereeza woolina okujja n'abaali bakutya beewuunye nze bampita Isima mpuliddeyo odiyo nti no fulufiga omanyiira nze Isima togeza n'omanyiira nja kukusalako nkukoone n'ogwo gubuto gw'olina ngukoneremu togezaako kumanyiira ogenda onkolamu bwodiyo manyiira ogenda oyogera kwa Miss Kigundu togeza n'onteeka mu mboozi zo togeza yembeera bwetambula olutalo lwa fulufiga n'omukulu gwe bayita Olexas Isima fulufiga mbigambo byempolampola amanjaki oyo kadduwanne mamanjaki talina waabe talina waasula yanga amusabye nankabirwa amuwa ennyumba munsereko n'akwata embwa n'azifulumya ne bamuwalira ne bamuwa ekiyumba ky'embwa mwabeera hotspot gyaliko eyansereko nze nagikola nze nagitu emmotoka gyavuga ya sodo ze nina parking nakola ze bondi waka bondi namba nina kadi z'amafuta obaddeyo tobaddeeyo bujjo munyomanyoma abantu sikuyise nga ngenda sikulazeeko abasajja bali ebigodo by'embizzi abo bayita abasiraamu ayogera wanda amalusu ali myaka gyakusabira nakufa ali ku fulufiga nze ntandika life ntandike ndi landlady
bakolimira ebintu byange bakolimira mikisa gyange mbadde Uganda nga nkola nga nasende zange ngabo bali mbumbali Sweden yakoma wana na sati na mpale mwe yali aya basi yembera bwetambula fulufigano omukulu gwe bayita Alexis Sisima n'embeera za kusaasira abakyamunoonyerezaako nga bwe bitambula akadde